Omusumba Rosias Bujingo kyakoze omukulu akulira ekyaki bannange akatambi ogenda kubanga okafuna mu maaso awo Tamale Mirundi Junior avuddeyo ku nsonga za Lion Skin era asabye eddwaliro ly'Ensambya liveeyo lyetondera Lion Skin akatambi nga ogenda okafuna mu maaso awo. Bad Black avuddeyo n'alagula nti guno omwaka nga gugwako waliwo omuntu ow'amaanyi agenda okufa amasasi nga jjajja Ichuli nako nabyo ogenda kubanga obifuna mu maaso awo. Fulufiga munnange tebinaba kugwa ebyokuvaayo n'avuma famire y'omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Shiba Kalungi munnange naye muyina mu maaso awo. Lion Skin n'omugagga Ham Kigundu bannange bonna ogenda kubanga obeerabirako mu maaso awo. Omugamba mutya mwasibye mutya abantu bange. Frank Abahu naye avuddeyo ku nsonga za Fulufiga ate ez'okuvuma abantu. Kansubire muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba vidiyo eno mugimpeere like era n'esaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano osubscribinga era onyigane mu notification bell limesiwanga byonna byemba nteekayo wano ku Sylvia News Extra. Nenyongera okusabira mu mwena bulwadde abakosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Munnange sigenda Sheikh Shirafu omusomi w'edduwa olulwo ng'akola ku nsonga z'abaka oyagala kufuna butuuze bweru bizinesi tezitambula bulungi mukubireko ennamba y'essimu eri awo era nga nkutandise na Lion Skin omunnange olwavudde mu kkomera abanene baatandise dda okumulambula era ng'olunaku lw'ejjo yalabikiddwako ng'ali n'omugagga Ham Kigundu. Kati Tamale Mirundi Junior olwalabye akatambi ako neyeekyusa n'adda ku sayidi ya Lion Skin bannange ono omwana ye simanyi na kumanya ndowooza bulijjo abadde amanyi nti ye yekka yalina connection n'omugagga ono naye maama byamusaze ate okulaba nga omugagga ono era y'omu bulijjo gwe yeewandisa nti nze Ham waŋŋamba kino kyenkola naye abalala temulina kye muŋŋamba ng'ate alina Lion Skin kale sooka olabye Sister Junior era nga yeefudde buno obudde ali ttiimu Lion Skin yeefudde nga Lion Skin amaze kuva mu kkomera addamu okuvuma Alien. In fact mwab'Ensambya mwabaamukuba Lion Skin talina muntu gwe yakuba mwabaamukuba era nagenza okukyetegereza obulungi nga Nsambya mwabaakuba Lion Skin talina muntu gwe yakuba era mbayizawe mu mwetondere abasawo b'Ensambya mwetondere Alien mwabaamukuba nazzeeyo akatambi nenketegereza eri yali AI akasooka yali AI. So my brother Alien wamma tukwagala nnyo big up fe ba brothers bo weetuli. Wabula ye Sister Junior yekyusiza mu kiti ng'ambazzi nenga abo bajjaji baatandise dda bagambye nti yatandise dda okwekyusa oluvannyuma lw'okulaba Lion Skin ng'ate alina omugagga Ham Kigundu. Manyi Tamale Mirundi Junior alabika yali amanyi nti yalina enkwatagano ba connection yekka n'omugagga Ham Kigundu. Kale munnange bwe tweyongerayo ate ku nsonga z'omukolo gwa Kasuku tebinaba kugwera nga ye Arthur Kayima avuddeyo n'agamba nti omukolo gwa Kasuku mwanattu gwanzijukizizza emikolo gya Niigiina. Yoga munnaffe yabaayi emikolo gya Niigiina gikyabeerayo bannange Niigiina awo nga yatijjaawo ebibimba bikaaba aba ne Niigiina naye alabika yakalenga ye Kasuku bwatu Arthur Kayima avuddeyo n'agamba nti omukolo gwa Kasuku ye gwamufaananidde gwa Niigiina ne bannange bantu mmwe kasitata omusajja yavuddeyo n'agamba nti omukolo gwe guli free talina mubanja yadde n'ekikumi. Munnange bwe tweyongerayo ne Prime Nakawere Shiba Kalungi olunaku olwaliro asazeewo ate atulageko bebi we naye tetumulabye face just maama akyamutukwesi naye lulibo olwo tujja kumufuna naye nga bambi alayika bulungi inakasimayiro lekaleka kwegamba era munnange atakomyoko neyeebaza omwana we n'amugamba munnange bebi wange omulungi weebale kunnondayo weebale kunjagaliza mbeere maama wo mbuno bebi yeebale kwagaliza Shiba Kalungi okubeera maama we bannange Shiba Kalungi ogamba omukwano gwa maama oguli awo lekaleka nenga nyongera obajjukiza olunaku olwaleero agulabita omutujju agenda kuta oluyimba oluyitibwa omuniyo oba kati omuniyo kitegeeza kikino nno nga yenyiizizza abayimbi bangi ab'enjawulo ne bagamba great omutujju ebyo by'okuyimba tokyabisobola oba tokyalina nnyimba z'oyimba bakusaba biveeyo era mu maaso wano nina dda agent ng'ate mutabukidde bubi nnyo tusooke tulabe dda agent kikyagamba gulabita omutujju tusobole okweyongerayo bannange si lwe luwummula abaana baawummudde kati atadde omuninyo abaana kibonoonekera okwo Mukama atutaase butaasa bannange oba kitegeeza ki omuninyo
twandibadde tetutuuka ku ekyo ate ojja tukyayisa general nga newe batugamba nti Gunda ayimba bino mu general bweti nga tuninyiga bunyizi waliwo abakulabirako abakyakulaba mu value wandibadde weetereza Brad kirowoozeeko wandibadde weetereza bitaito nga bino kuba kati weruvaayo kale ne lukuba ogenda ku inspiration ogenda jiwani kuba waliwo abakuwagira ate bangi nti naye ajja kukeera ku makya atandika fulumya taito nga zino kituleka waffe ng'abayimbi regulations ezandibadde ziregulating ebintu bino zisirise abantu abamu bakyakubalamu amagezi okyasobola okyusa taito nga zino nno nedda kirowoozeeko The agency bwatyo munanga ate avuddeyo n'ayogera ku luyimba lwa Gravity omutujju weewaawo agenda kuluta olunaku olwaleero luyitibwa omuninyo oba kati omuninyo bakitegeeza ki bannaye kyogera munnange buno obudde abaana baawumudde Gravity omutujju bannaye kati siko waliyimbye oluyimba olulade kati abaana bagenda kuwuliriza biki omuninyo munnange n'abayimbi bavudde ne bamugamba munnange tuyambye bantu bangi abakulabirako kyusa mu byoyimba munnange bwe tweyongerayo n'omulaguzi wa kuno era nga si mulala ye Bad Black amunenge yavuddeyo n'agamba nti ye awulira emmeeme ye oba omutima we gumugamba nti guno omwaka nga gugwako guno omwezi gwe tutandise waliwo omuntu ow'amaanyi nnyo agenda okukubwa amasasi era agenda okuttibwa nga mu nzita gye battamu jjajja Ichuli munnange oluvannyuma lwa fulufiga bino nno yabyogeredde oluvannyuma lwa fulufiga okuvaayo n'ayombesa oba n'ataakinga famire y'omukulembeze w'eggwanga jjukira jjajja Ichuli awo nga tannabakova era Bad Black yavaayo n'agamba nti mpulira munnange emmeeme yange ngamba waliwo omuntu ow'amaanyi agenda okuttibwa amasasi munnange n'omwezi tegwawera nga jjajja Ichuli afudde kati neera era Bad Black yabirabye dda kale munnange tweyongerayo ku nsonga za General Sali Musali jjukira ono yavuddeyo n'agamba nti abayimbi bonna abaagala ssente bagende wa Edikezo yababa wa ssente kyokka yebambi omulagira OS Suna gyali eggulu akalambidde mu woteeri emu kati amazeyo weeks 3 munnange General Sali Musali yamuweereza ebiwandiiko byabiyiseemu amuweereza akasente kubanga alina oluyimba lwe yali ayimbye olukwatagana ku mmwanyi naye munnange tamuddangamu kati asazeewo ndowooza abiyise kuno ebyali ebyekyama by'omwensi yonna ebitegeere omulangira Suna omuyimbi sebo jeno ndi wano ggulu mazeewo kati ngenda mu weeks 3 najja eno okulaba nakuweereza dda proposal zange nenkuweereza oluyimba lwe nayimba ku nsonga z'emmwanyi olu advocatingira Operation Wealth Creation jeno abayimbi bazze emyaka gyonna nga bajja bakulaba eno eggulu nze sijjangayo gwe mulundi gwange okusoose naye ekiwandiiko nakirabye ng'otusindike wa Kenzo jeno ensonga zange za Operation Wealth Creation Kenzo tagwa mu kkowa eryo nze nazze kulaba gwe nga chief coordinator wa Operation Wealth Creation kubuulira ensonga zange ze nakuweerezaako mu email nakuweereza dda proposal zange ne ku gate ewu eggulu natuukawo n'empaayo proposal zange sebo mbadde nkusaba ompa omukisa nkulabe kunnyonnyola ebisingawo nze muyimbi atajjangako kusabiriza atajjanga kusaba ssente za kivulu wadde nali tegese ku bivulu ne bigaana nera sijjangako nga bayimbi balane baga nti okusabiriza ssente mbu je n'ekivulu kyange kyafudde bampe ssente zezize ku nsonga ya kulaakulanya ggwanga era sebo jeno nze sigenda genda wa Eddie Kenzo nzize kulaba gwe olw'ensonga nti gwe chief coordinator wa Operation Wealth Creation government gwe yateekawo nga muntu yenna alina ensonga z'okwekulakulanya alaba gwe ofisi zo gye ziri si gyotera okubeera ndaba buli akwetaaga nga ayagala ekintu kyekikukema nga akusanga ggulu n'olwekyo ssebo jeno nkusaba ondabe mu bunnambiro nange nsobole okuddayo nkakalabye emirimu kuba mbadde ndi wano eggulu mazeewo ebbanga eriwera ng'ate waliwo ebifa ssebo nja kusanyuka nnyo ng'onzizeemu era ng'ondabye mukama akukuume jeno bwatyo munnange ate omulangira OS Suna ye abamu ku balumiziddwa nga ye nnamba emu nnamba 2 ye Lilipazo naye abadde yagenda eggulu era nga kigambwa nti naye amaze weeks 2 nga yalinda kathente ka mukulu ekyo yino omumanya omukulu ajjukira yavuddeyo n'abagamba nti bagende wa Edikezo yababa wa ssente tagenda kuddamu kuba wa ssente kino ekintu kyakosezza abayimbi bangi ababadde bagenda ekiro beefuula abawagira n'obuso kumbe bali mu NRM ekiro lwe batambula okugyayo ebikutiya bya ssente kale munnange bwe tweyongerayo ate eno Grenade ye munnange ensonga zikutte bukwako kyovoola ye yatandika dde okwasaganya omulimu jjukira balinayo March ye ne Rick Man nonno olutalo lwasooka
esooka kuva ku mukyala Sheila Gashumba kati munnange ne byambuka ne bagamba tugende twewe tomanya munnange awangula Sheila Gashumba gwayinza okuddira mukali munnange tweyongerayo ate era ne kingisa akyaka munnange ono omwana ayinza okuba nga yeddira nkima kuba the way engeri gy'alinnyamu omuti osoberwa omwana yawalampya omuti pucu omanyi buno obukima obeereyo mu bibira eyo nga buwalampa emiti nga buli kulya kasooli obukulengera ne budduka emisinde kati no yekingisa asooka omulayo mu Katambi era ng'abadde n'omukulembeze w'eggwanga omulonde His Excellency Modern days doesn't come out tata. Well, that is the modern day Tarzan. Kingisa nga tumwerekereza ate nkubuze butereevu paka ew'omusumba Arosius Bujingo mwenage ewunono yavuddeyo n'akawaŋŋamula olwo pasa akyemulabira tatya abantu bakulu kyokka ate nga olaba 10 commandments wali etteeka eryokuna ligamba nti otyanga kitaawo n'ennyo ono omukulu gw'agamba aludde emby'okusaba era nga alina kyaki emu ekkereziya gy'akulira naye munnage omusumba Arosius Bujingo yavaayo n'amugamba nti naye munnage ebyokoze ebyokukya Bayibuli nga si birungi sirierabira nti nali ntandika bwenti okubalaga ennyiriri ezitali mu Bayibuli abantu ze bajjeemu ne ze bakutuddeko omusajja yali Archbishop wa Church of Uganda Ntagali n'alyoka ntagalirako nakati atambula nga talina kitiibwa mu ggwanga ng'ekyamuviirako ekyo kutulumba nababuuza banna bwe mwabaddeyo mu Church of Uganda mwalabyeko Bayibuli zammwe nga zibuze nti nzokyeza muyinayo abantu mu famire nga Bayibuli zaabwe zaabuze akati yalina ebizibu ebimumala naye n'atagalira ku ffe tosobola tulumba Mukama n'akuleka ekyo tebakulima nti waliwo agenda okusabira wabeerewo emirembe gy'ofuna eyo okujjako ng'olokose bulokosi gyali myezi bwezi ne baga nti yatagalira mu magulu g'omukazi nakati taddanga ngulu Church of Uganda n'amadiini gonna balina ekisa bamanyi okubika ekibi ne bw'abakuba emigo ekibi tebakijaayo naye baddira go bayita Archbishop ne bamukasukira ensi ne baga wuuyo omwenzi wammwe wuuyo omwenzi wammwe nakati yasigaza byambalo waliwo ekkanisa etamanyiirwa naye ng'omuntu bw'abulwa ebibye adda ku yaffe wegendereze bena byenjogera ziba facts era wano wenayogerera nga atugolokokeddeko ne muga nti wandifunye gy'otagalira kubanga ffe kino kye twogerako kya bulamu and we are mandated. Revelation chapter 22 verses 18 to 19 nobody is allowed to remove the word of God. Ate guno omulembe gwaffe tetwasoma nnyo naye nsobola okukwatira Bayibuli nega kino tekiriimu saaliwo nga bakisaamu naye nsomyeko waakiri neefubako nenwana nensoma Bayibuli eno. Ati oba kiki ekyamunaawula baamunaaba tebakulima nti balevirani ne bakabona abalala eyo babishopu mu Church of Uganda tebalina bibi balina ebibi eyatuvuma yekka go baakasukira ensi nabo tebamanyi kyabawendula kyemanyi ndooza ne bakibishopu beewunya ne bagamba naye nga tusirikidde bingi ono twamukasuse tuyate nga tebane baba mujjayo mwanditulese kubanga ffe tetwabisaanira ffe bantu abaweereza si lwakusaanira
bwatyo munnanga ate omusumba Luzias Bugingo bw'ayisizaamu abakulu ab'eddiini kyokka ate nga amateeka ga Mukama 10 etteeka eryokunwa ligamba nti otyanga kitaawo n'ennyoko ne maama we omusumba Luzias Bugingo ye atatyadde gy'adowooza talina bw'ati ate owaayi kale we tuli munnange we tweyongerayo n'akatambi kano wano waliwo omwana muwala aleese ekibuuzo era nawe njagala ansa zammwe atawo mu comment section nti kirungi oba ng'ofunye kasente n'osooka n'ozimbira bakadde bo oba kiba kisala n'osooka nga gwe ne weekolamu omulimu then abazadde n'obajjukira oluvannyuma naye nze nga nze kiba kirungi n'osooka n'osanyula abazadde bo kubanga abazadde be bakatonda b'okunsi buli omuzadde w'abeera ng'ali bulungi yeebaka bulungi nawe aba agenda kusabira bulungi naye buli waba ng'ali bubi ate nga gwe wazimba oli bulungi nawe ebintu by'olimu biba tebigenda kunyumira yadde n'akatono apaana kubanga muzadde we tabeera musanyufu yenna aba akusingidde ensingo naye maama onayina byagamba abazadde bo nyumba si gwe yabagamba obuteekolerera kadama ng'okimanyi nti oyingiza kitini ebyokuzimbira abazadde sooka obireke sooka weetetenkanye ogenda kera ku makya ng'amaanyi gakuwedde ennyumba gye wazimbira abazadde bo mukwano tojja kugibeeramu nze akubuulira bajja kukuzoganya otandika okuwoza gaali maanyi gange zaali ntuuyo zange naye nga tolina nawe osaluba sooka weekolerere olyoka ozimbire bazadde bo bali abantu b'ozimbira bali mu myaka gya kufa ndina wano eyanze mwinbox mbushadi yasimanyi mpola simanyi nagenda ebweru nenzimbira maama wali omuzimbirako ki teyalina bbaawe lwaki teyamuzimbira gwe yali yamuzaalamu munange yazi nankabirako ku bizibu bye era kankugeye bulungi bikutuukeko kuba temuggwa yagenda ebuwalabu n'akola emyaka 3 n'ekitundu mbu yazimbira maama we n'amusizamu amasanyalaze simanyi n'amugulira ebintu by'omu nyumba yatuuka okudda ewaka nga sente tewali abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo sanyusa okubalaba amannya agange yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa balina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala manetaze enamba yange yenu eri 0707763711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Tukyali ku nsonga za General Salim Musale munnange oluvannyuma lw'okuvaayo n'agamba nti tagenda kuddamu kugaba ssente ze mu bintu ebitategeerekeka kati nno era ndowooza era yabadde alina ensonga ze lwaki yavuddeyo kubanga okusinziira alaba ssente ze zonna ze yagaba ng'osanga munnange tezirina nakyezikoze okusinziira nga woogenda owulira akatambi kano aka fulufiga naye nga fulufiga nno waliwo amawulire gengenda okuleeta mu vidiyo eddako waliwo omwana gwe yakozesa ebya Simple K era mulumiriza naye sigenda mumba wakati ngena mwa kubidiida twakurisivinga ono senkubuge bazenze nakugana according ku bawalabe waina nga tebategerekeka bagatte bagatte nemuga muvuko nga talisted nebyajjayo tebitegerekeka wabuukira bubuukiza kintu kyaffe bo ali okola jeno before it's your job ebyoyogera ebyawanawa naye gwe ogula abantu banvume ogambe babaho banvume abaho nkusaasira ne kusabira Katonda w'ekitiibwa akunsasulire kyensobola okusabira sente zaavaayo $2,800 saatulako ku boodi egaba sente saatulako ku boodi ekkiriziganya nti onafune sente bweziti mwegabira sente $3,000,000 2,225 ab'ekkumi mwampa $1,400,000 Alex temwamuwa frontline agikulira temwamuwa wadde singi 10 Bukanya Media nakwata kaundo yange mpya $195 nenkutumya straight Kampala ne jobless nembasasula hotel nembasasulira emmere nembogerera ebigambo ebirungi wajjeno nentuka n'omulimba nti babatikka butiso olwokwanga muwagira government ne mudda mu Uganda. Yes, they can be straight ekimpanguza ge mazima Genocide wabatunulira abana benvuma je manvuma n'ebigambo byenna mugamba byenna boogerera oza yalowooza ki amanya nti abantu balina balamu
oba General Sale musale wabagamba nti ceasefire ekituufu nkitegedde ne musigala nga munvuma kitegeeza naye temusobola kumuwulira. Awo nno we tutuusa ate n'ensonga z'eggulu era nga wamma abaaliyo nakati bakyaweereza oba bakyewuunya Full-Figure obusungu gye yabujja ate obuvuma General Salim Sale kubanga munnage nti bo babawanga buswazi obuzenti naye nga Full-Figure bamuweera ddala ekibaasa ekirimu omusimbi ogutokomuka era Frank Abaho muyina mu maaso wano ng'ate naye ayongera okukakasa ensonga zino. Jjukira bino ebintu byali byankukutu naye kati maama byatandise kati biri mu public waliwo naso olina kyotugamba egy'emirambo mwagala ntebe temwagala ssente naye ne ssente nyingi temuzituwa muzirina mayumba muzifuuyira bufuuyizi muzaanika ku musana naye nazo temuzituwa fe ababakolera ne mulaba batabakola ne muziwa imero ya General Sale Musale lwaki yafuuka mazzi. So guys, amanya networks Frank Abaho president wa TikTok nga bulijjo. Nze kwanukula mukwano gwange ono Full-Figure kwa nayombako ko naye. Emgamba tontambara siri kutambara. But ndabye video zisuka mu 10. Zona nga akomerera General Sale bwabayite emirambo na buli kimu. Full-Figure General Sale ne muganda we Museveni. Waliwo bavuma ngo bakalabula ne family eyo yonna. Ne bakusembeza olw'omutima omulungi. Ne bakuwa akalimu kabwa president advisor nga atete wasoma kyemanya akalimu akuba kwa sente zenkana nkano bukadenga 10 omwezi obo mazeke emyaka emeko bena webuzo omwezi omwaka obo ofuna sente meka ekyo kimu wakubye General Sale n'omugamba wawagundi sente oba wazaki bana Uganda ate nabo bayina opposition yabo gye balimu nga bayina kibagatta ku gwanga bagayize video ejentaddawo mulimu omwami gwe bayita Wambogo wa DCCU ne wabeera mu General Sale ne Full-Figure. Full-Figure tubadde tutambula naye eggulu bwe tutuuka eggulu ffe batuwa transport ye ng'omuntu omukulu ow'amaanyi n'asigalayo bamuwa miliyoni oba 5 oba mmeka n'avaayo. Full-Figure ekintu kye wakoze kibi okwataakinga General Sale ate nga bye bakoledde bingi. Ebbanga ly'omaze kuba president advisor bakuwadde ebintu bingi. Mbadde nkusaba nonya ba YouTuber wabo bobeera nabo wetondere General Sale ne president Museveni naye bw'otakikola akalimu kandigenda ekyo nkulabuddeko nga mukwano gwo ate muganda wo. Full-Figure wakoze bubi toyina right yatakinga General Sale. General Sale ffe tumuyita omweramannyo. General Sale akwatiridde abantu bangi wano Uganda ekyo nkikubuulidde. Full-Figure oyo wayogedde bubi okukuba General Sale oba ne muganda we Museveni. Full-Figure kwata esimu yo wetonde n'ekirala General Sale kino nyagala kigamba ng'omuntu akwagala kuba ffe tubaagala nga temulina kye mutuwadde. Omukyalo oyo kintu kyakoze kibi kyensuubira alinayo banne bwe bafaanaganya mentality mulekerawo okugula abantu okubaagala. Oyo mwamugula obaagala kati bibyo byali kukola. Full-Figure bakugula kuba wali munupu ng'okuba ne bakugula. Bantu bangi General Sale be muli kozesa abali mu ttuluba eryo bwe ziggwawo nga babasabula kati ebyo biki kweri Full-Figure kyokoze kirungi gw'olaba kikusaana nga wakava kufuna sente za General Sale oba miliyoni emu oba miliyoni meka wakava zifuna. Mr. Wambogo yazikuwa kwa yakulira DCC gye tukola mu ffe tuli bakozi ba General Sale oba batuwa mitwalo 2 omwezi but tukolera General Sale balina waka wabwe gwe batuwa ne tumukola ku internet. So Full-Figure wakoze ekintu kibi vaayo wetonde mu bwangu obw'ekika ekyawaggulu bw'oteetonda akalimu kabwa president advisor kandi saanawo ate n'ebiddiriro ojja biraba kyewakoze kibi. Nze njogedde nze musawo Namaganda Sylvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kibayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde biri mutawaanya bya joints, omugongo, afunye accident bannange byose byenjawulo. Kaddio kitegeeza omutima fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira n'egyavudde oluusi yeerabirayo alina Alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana. Tulina mu katinga kano tubayita
prostate relapse. Kana akadagala kayamba abaami okutandika prostate cancer, kabayamba okuta prostate enlargement. Bana olina cancer atandikiriza ali mu stage esookuba ey'okubiri. Mugambe oba sister wo oba brother wo oba mukwano mugambe ajja kusangala kufeka.